Abyogedde byonna ng'oyisaamu kitabo kino amaaso kino ekya Bayibuli antikwatireko bulungi nnyo mwe mukomewo muteekayo vidiyo entuufu saagala bulimba edikenzo njagala yogere bye njagala wamma kati ngaawo kuba mpinde tulina tebyekaaza linda okuteekemu kadi yange kadi yo giteekewa edikenzo jangu wano jakobo gwadayiza saagala bintu bya buyanyi yenze nampijja Lydia ndi mukozi ku Vision Group nga njogera ntya Katonda edikenzo tankwanangako yamuseka kimala ebintu bimuwengeredde oba bimukoze miki seewuunye era si kipya musaidi yange mukyalaba bingi nyo ebijja one by one amanyi bagamba nawolovu etambula mpola nawolovu galinga ng'amazima amazima galawo okujja naye amazima egavaayo gatandika okujja one by one otakokola muntu yali mwenzi nnyo bwatyo bambi guni nga yali ku kizibu nga bambi yali okutegera amazima gajja kuvaayo slowly but sure mpola just give it time engeri gy'oyogeramu olaga omumanyi nnyo sina kyemumanyiiko nako okumumanya emyaka 8 emabega ne kati sina kyemumanyiiko obuzibu bwavaawo okutuuka ku ekyo nga kyaliwo tokyagala namuwulira obuzibu bwavaawo obuzibu abumanyi ye nga yo ne ttiimu ye bumanyi but end of the day si kyekikulu ekikulu kiri nti obulamu bumuvinga on abantu baagalana abantu bakyawagana abantu nafuukayo nukola abantu bewalana naye nze sisoakira makya kumuwalana but mwagaliza kisinga naye kyemmanyi abanayuganda bajja kumanya ani entuufu osure but sure ekyo nali nkisuubira omanyi ekigambo ekiyitibwa sex kyekimu ku bintu bikyasinza okutta music ate abantu ababiri omukazi n'omusajja obateeka awantu ekivaamu bakwagalana ate si kibi okwagalana azilongazi omuntu omuleepinze tomukutte nga yekkiririza nga ye wekibeerera ekibi ng'oleepinze omuntu ekiba ekibi ng'okusiza sex okukusa oba okutukiza ebigendero bye ng'omuntu kubanga mu sex omwo bantu bangi nnyo tebangi tebabbiramu emikisa bantu bangi nnyo bali mu mikisa gy'abantu lwa sex okitegeera batambulira awo so nze ndaba ebintu bingi nnyo mu bandi emu sex yagyonoona muntu yali omu yayagala bandi n'asula bandi ekyali ku waliwo bandi endala yali ey'entebe kinoonyerezeeko naye kintu kimu ekyagyonoona sex waliwo bandi eno yali y'amaanyi nnyo nga ggwanga n'ekintu kuyitibwa okwegatta kwagyonoona kati sex musuubire nti no ayawula ate abantu balina obujja teri muntu ayagala kulya musowaani ng'agyaliriramu ate eri muntu ayagala kubeera mu relationship obanga bamukozesa bukozesa kati oba ndi mubamu abamu ng'alina okuvayo okulaga public munange nzaaliwo okitegeera ate n'abantu abamu obuseera ebisinga obungi naddala abayimbi bibakolera azino nga kira makyo ga nti gwayagala Lydia Jasmine omumanyi obulungi bwa Lydia Jasmine bwaliko obumanyi Lydia Jasmine mulungi nnyo okitegeera omuwaanamu olabika oyinawo ensonga awo Lydia Jasmine teri mukazi musajja tasobola mukwana Lydia Jasmine mukazi mulutalo naye mukazi mulungi njagala okyokko kale Nantongo kyesinzira ku maaso g'omuntu si buli liiso nti limanyi okulaba mulimu amaaso agamu galiko ekifu nga tosobola kulaba kati nze nkugambe sijja kwogera ku Carol Nantongo because syalinze nnyo life naye naye nkugamba Lydia Jasmine atambula n'ogamba Mukama Katonda kati gweteebereza olaba nze just atali president wa Nigina atali president wa Sako atali president simanyi bizimba biki nsobola okwegomba Lydia Jasmine kati ate bali abalala naate oli president w'ekibiina ekiramu okitegeera kati tomunenya buli kimu musajja zino nga zitakutte talepinze bwanga akwanya omukazi we n'amukkiriza life going on omuwa chance nitugolaba naye akoye okubeera n'empewo y'omuntu omu gwetebeeza okuva jjana epaka jjana natulina mukazi gwoteeka waka okitegeera kati toweewuunya mu biramu bwensi towunya naye nga lunakusanga ng'okutta omuzira nga kibala kino nange nakkuwana tokyewuunyanga because egemazima towakana gwe muwalamu kugamba tomwewuunya ogenda mukolako interview president nakwana tokyewuunya woningina
nawe Kuna pesa. Nawe yakuwa na koda. Ata nkwananga kole takisoboka konani okusoza stand tekwala banne bigambo enva mu kamwa kange bya tabu bibere president wa Nigina takwanangako Nigina simanyi kibiina kya president wa federation takwanangako tomanyira za musajja takwanangako kumya engalo zo ate engalo zange zikola ki mu ngalo zo wajja kukasa zina ebintu bituukirira ajja kubutudde ku mulamu ekyo sikwanangako sikyo sikwanangako nate weewozaako tudde ku mulamu ogwandeese nzijayo ekinyusi nze sikwanangako kituufu kati waliwo abasajja batasobola kukira makya kugaana kukwana ng'abasajja baluvu abali mu industry mu ababandi abo oyogera bano ngirawo ofaanana gwe mukazi atasobola kugaanika era weewunya nnyo omusajja legend okuva enagamba nange ng'akuzala n'okuzaala tokyewuunya okyali kikutuseeko kyaki ekyo naye nga kiko kiri nti okukwana kwa bulijjo ate okukwana kikimu ku bintu ekyatutondera ffe abasajja okukola nti omusajja waddembe okukwana omuntu yenna kabe nga mukulu kabe nga muto mu mateeka ga Uganda kasooka omutawaza emyaka 18 osobola omukwana even if olina emyaka 5 osobola okumumba n'omukwana mu mateeka ga Uganda kasooka okwata omukwasi guba musango okitegeera kati wabanga president wa Nigina takoze ebyo byonna byonna tabimenye kiba kitegeeza nti mwaddembe muleka asajjala ate abeere mu nkoko ze asajjala ate afuke enkoko ensajja kino kimuleka wanga president abo baba abantu bwe baana be babanga baana be president Museveni omumanyi nnyo ogaali talina bakwana mu myaka gye weyalina weyali omuvubuka talinayo baana balala naye tulina tumanya abaana betumanyi nga babe okitegeera kati mu bulamu bw'ensi omusajja naye bali babadde bamukwano babiri wadde naye kalo yayingiridde bunne ani yayingiridde bunne Carol Nantongo yayingiridde Lydia Jasmine batugambye n'ekiwandiiko ekyafunye nti Jasmine ye yanobya lweru era bayitawo omuntu yakoze ekiwandiiko njagala musaba kintu kimu kyokka nti bwobanga olwana entalo lema yamuvinga on dda essaawa zino alina relationship gyalimu alina obufumbo bwalimu takyalimu nobuwalawala bwemuwulira obukola ebintu ebyo kati essaawa zino alina omwami amutwalanga ekintu ekyomugaso kati ezo entalo ez'okuzza ebyayita kali kataala kazikira bwe kaba kazikira tasobola kuddamu kukakuuma buto kitegeera kati bamulekera omukazi abeere mu bufumbo bwe because obufumbo bwe bumunyiriza obufumbo bwe muleetedde okuba nga alina essanyu enyimbo ziwulya obufumbo bw'omukazi kasita bwumuwa emirembe agijja bulwamu weetaagisa kati lema bamugye mu bintu bya saakaasa ebyo takyabirimu teyeetaaga simanyi mukolera teyeetaaga motoka okumwebakako teyeetaaga simanyi muwandikira oluyimba okumwebakako teyeetaaga kolabo lema waali ali successful bamuleke era bamuteeka mu ntalo zaabwe okitegeera kati yonna era muntu ali ekwese mu gundi yalwana entalo ng'ali involvinga lema waba kazi niwe musiru era nze mbakuba lema nga kazi niwe nga yabikola muyita ne mutuuza because mukazi ate anyirira nange nali nkwanyeko Jasmine mukazi anyirira buli musajja naye agwana omukwana Jasmine omumanyi gwe Jasmine kugambye lwa president wa Nigina kwana gwe mukozi wa bukedde olwo ate oli Jasmine ndete bayibuli kifamba ku bayibuli yange njagala byogere nga nkokutte bayibuli oli mukyala ayina mukatuliki mukozesa bayibuli njagala kyogere oga nti agakatuna mukunze president wa Nigina tankwanangako nedda nyabo mbuuza ebibuuzo njagala ebibuuzo bireko action saagala kubuzaabuza nsi abantu balina okutegeera nti president wa Nigina tali yekka ayina ekintu bayibuli ebayibuli neyampeebwa pastor Bugembe n'awandikamu n'okuwandikamu Jacob, may God of this Bible be with you. Amen. The worship house Nasana Wilson Bugembe ngina kuzomwezi 16 12 mu
kati Bible yini njagala oyogera amazima tusooka tukole tukola era tuli mukola njagala oyogera amazima nti president wa Nigina takwananga era president wa Nigina takira nkuma kyakusaba mugati president wa Nigina simumanyi president wa federation kwa Edi Kenzo takwanangako simumanyi kwata Bible jinywezi simumanyi president wa federation simumanyi takwanangako nze simumanyi abankwana bangi naye simumanyi oba yali mu mwabo naye ye simumanyi Bokati ndoza bwange ngokunzijako interview. Yakoboti ngokalirize interview. Koma ize interview omwana. Omanyi ekintu kitibwa ekigambo kikulu. Ate omusajja akwana ngawosunangako. Bakazi bangi nnyo tebabakwana. Omusajja wakwanira kiba kitegeeza nti oyine ettale kutambulirako ng'omukazi oli mulungi nnyo oba beautiful ositegeera kuba oliwo omukazi esaawa zino nonya abamukwana tebamulaba so kati Lydia Jasmine tomunenya yaliko alina omubiri omulungi alina eddoboozi eddungi alina figa ennungi atambula bulungi azina bulungi ali 100% perfect negolowooza omukwano gwabwe gwasigaddewo abana abawala yazaalibwa negundi naye olwo omukwano gusinga oluganda oli muyimbi wa bintu birala onayimba bintu birala kale kibagata kiri kintu ekyo federation era federation muli ennume eri mubasogola eri mubatabula kakati ye kimugatako kiri ekintu ekimu kati ye nga ye Jasmine alina okukola ebimusanyusa mu myaka gye kubanga oli muyimbi yena inaggolako superstar era akozeko ebimusanyusa omukadde ebimusanyusa ku mutima olese olina okukola ebintu ebikusanyusa ku mutima noga kanegala omuvubuka ono ansanyusa ku mutima okitegeera kankola ekintu kino kinsanyusa ku mutima ekyo time weeri kati kuno omukwano gwasimanyi mukwano gwange teyazaalibwa naye takuze naye besanze mu industry era industry ajja bagatta ekibiina tekigenda kukwekyo ekya federation bintu kyagwadda kuba tekirina makulu amakulu gakyo agandibadde amatuufu sigega kyerina okukola gali mu kintu kirala nedda bali mukola bali mukufuna majja gamuwa musolo ate omuwa omusolo mumanyi nti musajja watu ye bambita fine mukazi wattu kati sente zebabawe ku jam session sima ebikola biki meeting zebakola gomanyi nti esente nga wazikuta noziteeka mu district emu ziyinza okuyamba abantu nga abantu 1,000 nezibawa emirimu naye bali muziwa abantu abasukka mu 1,000 naye nga abantu 1,000 basobola okudipendinga kweza sente ye gavumenti yaffe eno ate naye toginenya ne gavumenti enaku zino enoonya muntu alina numbers kati balina numbers obwo ku Facebook ku kyo babateekeka mu buvunu abantu tebajja gavumenti bikyeyagala tobinenya naye kakyo ekibiina kyo kyagwadda kyavadda ku mulamu adda kasita odira sexy n'omugattamu bizinesi ebisobola kukolagana n'abasajja bali mu bayibuli muno abakwata sexy ne bamugatta mu bintu bya Katonda baagwa Katonda nenya nti obutabanga talina makulu kyekigenda kukola nze saawuunya kono nakimanyi kijja kubeerawo era nakimanya kijja kutuukawo naye bino ebigambo byoyogera nga tumaliriza kyaliwo wabirabo lowooza kyali wangaani Kenzo si kyali wange kale yaliko kyaliwo si kyali wange kati njogera ndowooza yange kati naye byayogera bwe mbisanga ogamanyiza kumulowooza ye ndowooza buli muntu alina endowooza ye endowooza yo si endowooza yange temulinayo olunaku lwakusinkana nani kuki nga twogera kuki okuteesa ku nsonga ki nani zisirige era siri mukazi nti tujjakera maca tudisiganye okitegeera tulabagane tunaddamu inshallah mukama katonda naye bwabyogedde byonna bwoyisaamu ekitabo kino amaaso kino ekya bayibuli kankikwatireko bulungi nnyo mwemukomewo muteekayo vidiyo entuufu saagala bulimba Edi Kenzo njagala yogere byenjagala wamma kati ngaawo kuba mpende tulina tebyenza linda okuteke mu kadi yange kadi yo giteekewa Edi Kenzo jangu wano jako gwaddayiza saagala bintu bya buyayi yenze nampijja Lydia ndi mukozi ku Vision Group nga njogera ntya Katonda Edi Kenzo tankwanangako yamuseka kimala body structure